Program Fayiro ku mmeeza gy'olaba tugoberedde ensonga ez'enjawulo ezeekuusa ku Fayiro eziremera ku poliisi awo ne zitatambula bulungi ng'olumu kiva ku kintu kidoogo oba ssente ku poliisi awo eziwaanyisa emikono. Fayiro ze tugoberedde za njawulo era twongera okutambula ffenna. Fayiro y'abantu abataano be battira ku ttaka e Kiboga ne gyebuli eno ekyagulumbya poliisi wamu n'ekitongole ekiramuzi ku ngeri gye yakwatibwamu nga bwe twakulaga mu programu gye twasooka okukola ku nsonga eno. Nnyonnyola ebyatuukawo babagamba nti bano bwe baatuuka ki ekyabaawo, batuuka batya, mmotoka bagirekawa, batuukira waani, babatuuzaawa, batuukira wa chairman, ogera ki okwaliwaawo, batuukira wa chairman, byonna byali wa chairman kuba emmotoka bwe bagyokera ziringa fuuti 10 okuva mu maka ga chairman bwe bayokera emmotoka, era bali olwali okuyitawo bano ne bafuna mashini ne batema omuti ne gugwa mu kkubo. Kati awo bali tebalina buddukiro bonna. Okutta kwali kufaanana kutya? Tulambululira awo. Okutta kwonna kwali mu nnyumba kuba kati Pawulo waliwo ennyumba erina ekisenge mu ddiiro twamusanga mu ddiiro mu yafiira, kati ate Matovu awo nde kyali kuba nannyini ettaka ye yali mu kakuubo, ate ow'ebusunju omusiraamu swali ki ye yabuuka eddirisa n'agenda yafiira ku ttooyi, ate ono omusirikale yafiira mu mulyango awo, ate ono driver wa tabula ye yafiira era naye kumpi nnyo era mu mulyango awo bwe babattira nga babassa amajambiya, amafumu, amayinja, byonna ebyo ebyali ebikamu kuba ne poliisi yabikuŋŋaanya n'ebitwala ku poliisi. Abantu abataano abattibwa bwe baasimbula ku Yesu amala ennansana ago ge maaso agaasembayo, era essimu ezaddako zaali zitegeeza abooluganda ng'abantu bonna abataano abo bwe battiddwa. Tutambuzeemu ku ebiddiriraawo. Ebiddiriraawo kati poliisi yatandika okulogwayo, tandika okwata abantu. Omuntu yasooka yadde okukwatibwa yali chairman ne bamutwala ku poliisi, yatandika okugenda ng'ekwata abasi. Naye kati ku ssaawa zino kyewuunyisa chairman ali abutaala yali nannyini kutta bantu kuba battirwa mu nju ye, obujulizi we buli, ensi yonna yabulaba, naye kati ali butaala. Eyali chairman w'ekyalo Tusaasirwa agamba nti yagezaako okuyamba omutuuze we Medi, naye yatuuka n'alemererwa olw'ensimbi ennyingi ze baali basaba, era Medi nti yatwalibwa mu kkooti n'asindikibwa ku limanda e Luzira nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabula mu bigambo bya ssentebe yeekokkola abasirikale ba poliisi bagamba nti baagufuula omugano okusabanga ensimbi ku bantu ababeera bakwatiddwa nga babasuubiza okubayamba fayiro zaabwe ziggalwewo. Omusirikale wa poliisi tulyamuleba nampita nanziza ebbali, nanziza ebbali nansaba ssente mbu nzigyeyo kiri muto tumutwale, tumugyeyo tumutwale Nanka ne Mulago. Yansaba $3,000,000 nti talina musango, omusajja bamukubidde bwerere, talina musango, leeta $3,000,000 tukole ki, tumutwale yave mu Nankani. Konze nenzijja ekulu nenajja ssente nenzinoonya nenzitwala obukadde busatu, nasinga ebintu byange. Kakati antwala mu kizimbe kya kaalina waggulu agamba ngende nzimuweereyo, bwe tugenda nga nzimuwa ngamba kati munaku 2 agenda kukola ki, tugenda kumutwala e Mulago. Konze mandi awo
nga nkubira essimu tiwategedde konza omusajja wo nti Fayiro yaganye nti kakati bamuyunze ku Fayiro eziri endala ey'abalala konza ate waŋŋambye wanzigyeko ne ssente zange noŋŋamba mbu nanga talina musango kakati ssente zange zimpeni n'agaana. Abantu abalala abakwatibwa ne Medi ku musango gwe gumu ogwo ogw'okutta abantu abataano abaava e Nansana bagamba nti poliisi yamala kubakamulamu nsimbi n'eryoka ebayimbula. Nakibinge y'omu ku abo abakyevuma enguzi ya poliisi ne gye buli eno. Agamba nti enguzi mu musango guno yasukka. Agamba nti ensasagge we yagwira ku kyalo ye teyaliiwo wabula yaddamu okuwulira nga abatuuze abasinga bakwatiddwa nga mwe mwali ne nnyina amuzaalira ddala. Nakibinga agamba nti bwe yagezaako okudda ku kyalo asobola okukakkalabya emirimu gye yalina okusooka okusasula emitwalo 2 ng'egyo gigye saako n'okusasulira nnyina eyali akwatiddwa basobola okuyimbulwa. Nali mutiyana obudde obwo abavaako basobola okugenda nga mukadde okudda bali bamusiba bangamba okudda ku kyalo sente konze kati kyetaagisa ki ndi Kiboga obudde buno konze bakusibye nti ate nga nakadda konze baagala kinti sente mmeka obudde buno eziyinza okukola twala 2 mitwalo 2 ti ate bonadde ewaka mukafunda tebakutawanya era nawe ogenda okujja bekote okokomawo wano nga nabo nga bamutulugenga nga bamanyi poliisi nenzija kukola najja wano nenga mwawe ekituufu mwagala ki okuntu okudda ku kyalo nti sente ate kola bwekuti konze beziba sente omuntu adde waka kubanga abantu tumanyi babadde twase tuddeeka era nawo nawo 2 wano nawo 2 nebya 2 ekintu ekiggwa sente mwazikwasangani yennyini twaziwanga babasirikale engeri kasali uzize nawanga bwe kuba mukadde bali bamusiba yo lwala tukawano ku kyalo kwennyini ne bamutwala omuntu yajjirako yali tuyamuleba. Kujirizibwa abatuuze obusinga okuvaayo ku musango guno batuuze balumiriza musirikale wa poliisi gwe boogerako nga tulyamuleeba ti yasinga okubakanda ensimbi eza bondi. Era embeera yaliwo ebiseera ebyo nga buli muntu akomawo ku kyalo kasaba nga olina endangamuntu ng'eriko kalwayo nasooka ku poliisi ne bakuggyako ssente emitwalo nga 3 kuba nange kenyini bazijjako emitwalo 3 okudda kuba embeera ey'okutaano tyagenda obaawo nga bw'okomawo ku kyalo olw'okuba nti abantu batuka abasirikale ne bajja ku mbeera eyaliwo nga mufiddemu abantu mu ngeri etategerekeka nga buli akomawo ku kyalo bw'oba obadde wadduse mwena gye walaze bw'oti olw'embeera eyo ng'odda ng'otuukira ku poliisi okweripotinga nti okomyewo ku kyalo ng'owa ensonga lwaki tobaddeewo kuba nze nga nze embeera yagenda obaawo twali twagenze kusamba mu mipiira gya Christmas. Kitera okubaawo misango gy'okutwalira amateeka mu ngalo abapoliisi ne bayoola kumpi ekyalo kyonna naye ng'ekigendererwa kuba kukwata Ssaalumanya ne Nnaalumanya olwo bakuŋŋaanye ensimbi mu abo abatalina nnyo kakwate ku musango balyoke babayimbule. Ebyembi abamu batunda bibanja byabwe nte n'ebintu ebirala basobola okuyimbulwa nga bava ku musango omunene ogutera okubeera ogw'obutemu oba okwonoona ebintu. Omu ku bambega ba poliisi yatutegeezezza nti n'ebikwekweta ebimu ebitegekebwa abamu ababa biduumidde nti olumu babeera n'ebigendererwa eby'okuyoola abantu abangi ennyo oluvannyuma basoloozeemu ensimbi eza bondi bayimbula omu ku omu. Kyokka dayirekita mu poliisi avunaanyizibwa ku by'enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo AIG Pearson Kasinje yagambye nti kikyamu nnyo wa poliisi okujja ssente ku bantu ezo eza bondi. Lwaki tuwa abantu poliisi bondi? Ekisooka ssemateeka agamba nti omuntu bw'aba akwatiddwa poliisi oba amateeka gaffe aga Uganda gagamba nti obeera suspect oba oteeberezebwa kuba nti wakola omusango. Kale nno omuntu bw'abeera suspect kiba kitegeeza nti nga temunaba kumutwala mu kooti he is not guilty, isn't it? Ekyo kimu. Ekyokubiri ayina eddembe ly'obwebange. Eddembe eryo constitution egamba nti omuntu toyina kumuteeka mu kadukulu ka poliisi, toyina musiba okusuka mu ssaawa
48 kati ekyo kiba kitegeeza nti mu ssaawa 48 oba ennaku 2 poliisi baba batuwadde amateeka gatuwa time gye tulina okunoonyereza omusango n'ogwa DPP nakola ki nakkiriza nti kale omuntu atwalibwe mu kooti. Kasinje yalambise n'emitendera emituufu egirina okuyitibwamu omuntu okufuna bondi ku poliisi era nti talina kusasula. Poliisi bondi eno nga bw'ogambye ya bwereere. Teri muntu akkirizibwa okusasula poliisi olw'okuba nti bamuwadde ki? Bamuwadde poliisi bondi. Poliisi bondi ya bwereere. Kujjako bw'oba osayininga n'ogamba nti neetaagibwa okubanga nripootinga ku poliisi olunaku bwe ruti. Naye bwe ndibanga siripootinze, poliisi eyina obuyinza obunkwata ne buntwala mu kooti ne banvunaana omusango gw'okujampinga poliisi bondi. Kasinje yalabudde n'abapoliisi abajja ssente ku bantu era naawe amagezi abantu abalina okusoomoozebwa ku bya bondi. N'ekituufu kyo kiri nti twogedde, tusomeseza abapoliisi, tubasensitizinze, tukoze buli kimu, teri wawe tayogera, oba tugenze ku radios, oba tugenze mu social media, oba n'ebipande byoyogeddeko tubikubye ne tubiteeka mu office naye abantu bakyasasula ki? Bakyasasula police bond. Obwo bwe buzibu kati oba okusomoozebwa kwe tulina nti police bond abantu bakyakola ki? Bakyagisasula. Kale nno nzikiriza nti police bond waliwo abagiweereza, waliwo abagisaba, waliwo abagiweereza, ate ekisinziira ku different amounts basabye. Program fa kumeza ekiro kya leero katukiwonzikire wano. Linda ekitundu ekyokubiri ku nsonga za bondi n'ekintu kidogo atera okubeera ku poliisi n'ebizibu ebikivaamu n'abakugu boogera na kiki ekirina okukolebwa. Kitundu ekyokubiri Sandejja. Program fa kumeza saawa 5 ez'ekiro nga gataliiko nfufu gawedde ate tugiddamu ku Lwokubiri saawa 5:15 ez'okumakya n'olwekyo agisubiddwa ekiro osobola okugiraba ku makya. Nze Richard Kayiira Ssalongo. Twebaza nnyo bannaffe tukolagana n'aba DGF mu programu zino. Kampunzikire wano nkwagaliza kiro kirungi.